Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Nyabo oli otya mukwano? Bulungi ssebo. Oli otya? Bamtabute bukoza kadima namanja Priscilla ne Uncle Kabogozo oli ku Beta FM. Mama ngantanyisa okuwuliza. Naffe mukwano nga tusanyisa okuwuliza kwani ono? Fatuma. Bakwita Fatuma? Yes sebo. Aha, Fatuma buzibu ki bw'olina? Mune nga ntuuka nga nfuna muvubuka. Nga twagalana n'omuvubuka. Okay. Omuvubuka oyo ng'atuufunyisa olubuto. Nga bamuyitani omuvubuka? Omuvubuka bamuyita Steven. Aha. Batuuka nfunyisa olubuto. Mpulira. Omuvubuka bwe namugamba nti Steven ndi lubuto lwo. Olubuto omusajja n'alwegaana. Aha. Kadima kati omwana wa myezi 6. Omwana wa myezi 6. Myezi 6 tampa buyambi talina kimu kyampa. Okakasa. Kyokka bwe namugamba afune emitwalo 25. Nange nfune emitwalo 25. Tugende ndegeya omwana bamujjeko omusayi amanyi obukakafu nti omwana ki? Nti we. Yagaana. Naye nga gwolooza lwaki yagaana oba omwana si wuwe? Kati mu omwana wa musajja oyo. Gwekyekakasa. Nsaba. Omunkubirireko essimu kadima munyambe. Mutabbire munyambe mbegayiridde nja kusanyuka nnyo. Oyagala akola atya gwe nga gwe? Njagala ndabirira mpa obuyambi kadima omwana kati wa myezi 6. Okay. So oyagala buyambi omusajja aleeta obuyambi? Ampa obuyambi bakiri tugende ku musaayi. Okay. Akasize ddala. Kale Fatuma katumukubireko tulabe yene namba ye? Yes sebo. Nkale katumukubire tulabe mukwano. Naye nze nnyo sebo. Abasajja n'abakazi. Naye begira nnyo omukazi weyaweerayo n'agamba nti no kakebere DNA era ng'okyali mu ebyo. Abasajja bazibuzibu. Hello, boss. Sebo. Uli otya munnange? Yendi sebo. Uli otya? Njogera ne mwami Steven. Yenze sebo. Bambita bute bukoza kadima namanja Priscilla ne Uncle Kabogoza mu mutabbezi wa Beta FM. Ebiki? Nti oli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki sebo. Ku biti? Nakoze. Eno polisi, si polisi mzeyi. Wai mwafutanga polisi. Kakati mwami Steven. Yes sebo. Waliwo omukyala bamuyita Fatuma. Fatuma. Yes sebo. Fatuma mutege. Fatuma mumu. Sijja muyita mukyala okubeera ebizibu ebiteebereka. Fatuma ogwazaalamu omwana n'ogaana okumulabirira. Nedda sebo. Tuzaalangako mu Fatuma mwana ne ngana mulabirira. Nsonga ki gwe mbuulira? Fatuma yambuzabuzaawo ng'agamba alina olubuto lwange awoza tumanye yafuna olubuto lwange bwe twedda naye nga nze sikikubira Fatuma alimbalimba nnyo. Sikulimbalimba kakati Fatuma. Fatuma ono yafuna olubuto lw'ekituufu era omwana ali myezi 6 kati. Naye oganye okuwa omwana obuyambi oganye okumulabirira. Fatuma agamba nti wagamba nti omwana simanya si wuwo n'agamba oletere emitwalo 25 naye alete 25 mugende wandege yamukole DNA nti sebo Steven wagaana. 25 nga gyaki. Gyaki ng'omwana si wange. Gwogamba otya nti si wogoloza lwaki omukazi aba akwesibako? Fatuma oyo twali tweyagala ebbanga. Fatuma we twali nga tukozesa bupiira. Kati we twali nga tukozesa obupiira gwali mulundi gwa 3 nga tugenze eruutu ey'okusatu. Akapiira ne kaabika. Wakola otya? Kati omulundi ogwokusatu omwana abawuwo. Wakola otya mbu? Akapiira omulundi ogwokusatu nga tugenze omulundi ogwokusatu tukozesa akapiira. Nga tuli mu looji omulundi ruutu ey'okusatu. Akapiira ne kaabika. Yes sebo. Kakati awo omugamba nti omwana wange nze ndi. Kakati gwe ani agamba nti ku luutu ey'okusatu akapiira ekaabika omuntu afuna lubuto? Nedda sebo omuntu olwo olubuto terusobola kufunika omulundi ogwokusatu gubamu busungu. Omulundi ogusooka gwe gubamu obusungu era awo nandigamye nti omwana wange. Ate n'ogwokubiri we wandibadde obusungu omwana ajja mulema. Busungu ki bw'oyogerako? Obuka bw'amaanyi gali.
agajja kugunda bwana Steven wanji kakati obabuka oba kiki nze nkwegayiridde kimu kiriza ogende ku DNA bakukebere bakuggyeko omusaayi bakebere omwana sebo ate kankubuuli ewaffe tebatukuba mpiso ebbanga gyembaze ndaze tebankuba mpiso bankuba empiso nzimbazimba nga ndyoka ngenda ku DNA ozimbazimba obugwanage nti ku DNA bagenda kukuba mpiso ate bakujjako batya okukebera nti oba omwana wuwo bakukebera mu mannyo baagala malusu tebaagala mpiso amalusu agange nganga diibunda bwentyo ondaba zembimanyi tebakebera malusu nze nali ngenda soma bwa dokita kati mwami Steven njagala ove mu bintu by'okwegeziwaza nkugamba ekisembe bagenda kujja bakwatirwa mpaka bakutwale ku DNA olabirire omwana wo temujja kuzaalazaala baana mu bantu nga mubasuulasuula era naffe nange sikinjagala sigamba nti kuzaalazaala mu baana nga mpozi kyawo kyabakola nze sinaawo kati sente nze webaba basobola eyo famire y'abo abawala ngimanyi bagagga ekitegeeza ki nti bampoleyo tugende mu DNA weba nazuula nti omwana wange nga nze naye bannange omanyira ogambye eki famire yaabwe balina sente ate kumanyiira bampoleyo nja baddizaawo nga omwana bamuzudde nti wange sebo eyo eringa bizinesi tomala gagiwamu sente bwotyo weekusala singa tugenda wali eri ne bakebera ne bazuula nti omwana wange zonna ze banaaba bakozeseza nze nja zibawa naye leka otumanyira mwami Steven leka otumanyira sebo oyagala bo bateekemu sente eringa bizinesi nina oteeka sente wendaba wawoolaba nyina okulaba nga ndivuddeyo nti omwana wange awo nange nenteekamu sente wangambye ku mulundi ogwokusatu akapiira ekaabi katafuna lubuto nkugambye ku mulundi ogwokusatu nze obuka buba bumpeddemu naye omusajja oyo mugowa ddalu yeetaaga kebera mutwe obukaba bumuweddemu lubire bonna abasajja balina obuka tufune abamasimu mukwano balabike nga boogera ku mutabbizi halo wanji nyabo wanji mukwano kankubulire yo omusajja ngalabi yennyini omuwala agende wa minisita mukyala nakiwala bakwate polisi bakwate engalabi eyo ngemanyiira waliwo engalabi gye mukwata nga terina yadde n'ekikumi wanji salamu alaikum waalaikum salaam ono yasindika wazula bigambo yesero tuli bayaye naye omanye ekiriwo eri kitiisa ng'olaba sikaati weeri obukana otuka okubaasa webale kuweere nawukuliriza namayanyo naako kaboko yesero ono Saalongo Steven ndi wano kabeere semutu Saalongo naye omanyi kyensinza okutya mbadde nkyepankapanka nga Basaalongo we babeera naye ate oyandaze waako engeri gyabwabyamu tufunewo omuntu omubire femu webale kuweereza nawe okuliriza ono mwogerako ne Sempala Nicholas Busiika yesero naye naye alimba sawa nawe olumbira nze nkakasa nti obukakubeerawo okakubeerawo olumbira